Mimbi Bentron oba omumanyi Bentron omumanyi oba tumumanyi katika nsoke nkuya kayimba ke yayimba tugende maaso ng'omutegedde nyogera namufuna mukamaina lavo newe nkuba omuziki what have I done, let me dance for my God budumbudu dema de nesesa nina nyogera namufuna mukamaina lavo newe nkuba omuziki what have I done, let me dance for my God budumbudu dema 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 Baby girl, have a seat. Yes, baby girl is married and that's proof for it. Auntie nafe wano omufumbo tasobya dia omufumbo tasobya oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean we are miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Welcome back to my YouTube channel. I am Babinel Iranze Wanonga munange byange bikwatagana nnyo ku marriage, faith ne motherhood naye nga leero mbaletedde ebikwata mu gospel fraternity eluyi eyo era nga mbaletedde omuyimbi Bentron naye nga kitunaba kweyongerayo munda mu kiki ekitambula ewa Bentron eyo banaye mbasaba mutumbere nga subscribinga video mujiweka like eberenge esobola okubeera nga etambula ate ne notification bell mugitekeko awo wonna mubeere nga munange buli wentekayo video obeera one of the first people okubeera nga munange ogifuna mbagamba nti mukulikayo mu Christmas naera munange yo entertainment industry egenda maaso ng'etambula era leero mbaletedde omuyimbi Bentron ate nangono yakoze muyimbi wa gospel naye yagenze nakola oluyimba ne Shiba olulese ensasage mu gospel industry naye emyezi sija wala nnyo Bentron era yagenda nafunamu obuzibuzibu ni mu gospel industry ku luyimba lwe yafulumya era lwe lumu olwodema yabeera nga akola challenge yaleeta ensasage mu gospel industry yagenda ku beach nabeera nga akola challenge nga tayambadde kwegamba nga bavubuka we babeera bwatyo ne bavaayo wano ku salt ne babeera nga badiscussinga ku kikolwa kye yali akoze wano ne wano kanso kemba telewo video eyo naye musooke mugirabe kubanga naye kenyini yavaayo nga yemulugunya nga agamba tafunye support emala okuva mu ba gospel artist oba gospel television oba gospel radio zonna ng'abuuza bannange abalokole beetemyemu ebibinja balina abantu bebasupporting ne batasupportinga bwe batyo ogwo muliro ne gumala ne gukka naye era wetwogeranga Bentron yamaze n'afulumya remix y'oluyimba teyagenza okufuluma nga afulumye wamu ne Shiba awo nno mukwano ne wabeerawo ensasage ne bagamba is this a gospel song or what? Are we supporting our fellow Christian gospel musicians oba tubamalamu bumazi baanyi n'okubakuba okubeera nga baluzinga interest mu kintu kino? Buliriza. Is gospel music evolving? Is it losing it? Is it making sense? Or we are losing track? Yes, so omuyimbi golaba oyo muyimbi Bentron era yalina oluyimba lwa gospel oluliko wenjogerera era he is the reason for the video. Well, nga womulaba muvubuka njasabigo muvubuka ddala nonyini ddala gutusobola okugamba nti yonomwa omuvubuka ali mu myaka egy'obuvubuka munange yagenda na postinga ka video ngali ku beach nga wonobera ku beach nojjamu search of course ku swimming pool tebabera mu ngoye babera just mu shorts bwawe nga bagenda ku swimming bwatyo nakola ka challenge k'oluyimba lwe kati ako ka challenge ke kaleetesa obuzibu kubanga bagamba nti omuvubuka omulokole akola atya video nga yeeyambudde bwebulesa obuzibu kati nja kuwa kampe muntu just Bentron music wa Bentron tetumanyi yakaloka emyaka emeka tumusalira omusango yeyisengala neko w'emyaka ago Bentron n'ekidongo kyennyini si kyabalokola bw'aba yasize ensigo kukirira bali gye yavudde talina lulimi lulala lw'amanyi amanyi buli ebyo tugenda abalokole mulekerawo okweyambula abalabi tetusobola kubaleka waliwo bami bamukubidde essimu
totyayipinga yenana banange aliwerere kagenda ko kubinti Heda tukyayongerayo birala olaba Dora yenana nteka mkinene yakamala emyaka emeka mu bulokole yenana atule mu bulokole naye kati olaba mami abooluganda mukama yebazibwe amanya n'eddoboozi nze Bentrom omuyimbi wa gospel ya ensonga endeese leero siri musanyufu. Waliwo omusajja n'omukyala abalala ababiri abali mu vidiyo eno. Sigitaddewo kuba nkimanyi baagala nnyo relevance, naddala ekisajja kino kyagala nnyo relevance, kyagala nnyo okukyogerako mubeerawo mu ntalo yatundiremu, naye sigenda kwogera linnya ly'omusajja gwe, naye nkimanyi weetegedde naawe nnyabo. Kakati emabegako nagendako okuwuga ng'abavubuka abalala ne nkwata ka video, kituufu nali siri mu saati, ne ngateeka ku TikTok yange. Nga omanyi omuvubuka yenna nkyali mwana muto newankubadde nga nsavinga Katonda, newankubadde nga nasalawo okuyimba gospel music, nti simaze ebbanga ddene mu bulokozi, waliwo ebimu bye simanyi nti bibi. Nga omanyi omuvubuka naye bwe nateeka video eyo waliwo beetaasanyusa era ne njijjayo mu bwangu, kubanga namanya nyinza oba nga nkoze ensobi, yadde nali sigirabanga nsobi okubanga nali siri mu saati. Nino babawa bagamba akyawakoze si kituufu, era ne njijjayo ne I obeyed. Naye ssebo enkeera najijjayo, naye waliwo abantu ababa baagala otuteeka wansi nti ekyo kigayi, ono gayi gwolaba wano, nansonyi okuyita kigayi kubanga mwana gayi gwontuuse, onsindikiriza okubaako kyenkola nga sandyagadde kikola, naawe nnyabo ali ku side wane endala. Nti video nagisangulayo, naye kyewuunyisa bano baazisavinga mu bwangu nnyo mu ssimu zaabwe nebeeramu, era enkeera ku programu eyo gye bakola ku TV ne bakwata video ne bagiragayo, baagala okumbijjisa eri abantu oba okunkyaya abantu mbu. Naye nga kyemulina omumanya simmwe bakatonda. Nze n'okutuuka wano ne music wange wano watuuse tegabadde maanyi gange, abadde Katonda. Nze siina when promotinga, siina na strategy how my music moves, but it is God. Eno video nagirazeeko kyali wange omu ne mugane mwana bano bagayi baagala ki? Are they trying to build gospel oba they are trying to put us fabavuddeyo Mukama basobozeseza okujjayoko ku mutwe tusobole okupreachinga the gospel, ate ffenaffe baagala tuteeka wansi. Naye mulekeraawo ebintu ebyo bye mukola, kubanga nnyabo wakwata n'osavinga video yange mu simu, buli program buli lwobeera ku TV ogikwata n'ogiraga abantu nga siri mu saati, n'ogikwata n'ogiraga abantu oyagala okumbijjisa nti byennyimba si gospel. Neddala kiki kye mwagala? What are you pushing us to do? So ba gospel artist no leader wa gospel federation King Wesley bavudde ne babeera nga munaye batangaza ku nsonga eno, era evidiyo gye mbaletedde olwaleero mulabe ku kye bagamba, kubagamba mbu Shiba oluyimba twandibadde lubi, naye enyambala Shiba gye yambadde mu luyimba lwa gospel teyabadde nnungi. Naye video kanje balekere wano namwe mubeere nga muginyonyoka, namwe mubeere nga muleka endowooza zammwe awo wansi mu comment section nga mugamba oluyimba luli lutya, kati lukyagwana okubeera gospel music, gospel song nga luplayinga mu makanisa, oba tululeke lubeere lwa secular. Endowooza yo tujja tugyetaaga mu comment section. Tubeera kubeera nga subscribinga video gyeka like ne notification bell kateekeko. Every time I put up a video you do not miss out. Comes to the issue of Bentrom kati kanje ogere mbadde saagala kwogera ku nsonga ya Bentrom eyo kubanga one erimu sentiments nyingi, ate Bentrom si asoose mwenna mukimanyi myaka gye mbadde mu ndongo wano, Bentrom si asoose. But njagala tutunulire Bentrom yani at some particular point. Abasinga muyinza okuba nga temumanyi bulungi, but Bentrom is a writer of music. Bentrom mwana wa musumba. Taata we yali pastor wa Titus Kuteesa. Kati Bentrom bw'asalawo n'ayimba gospel music, because I have been with secular artists, guys. Secular artists are not bad people. They are good people who choose to do
music for other reasons. Okitegedde? For them they choose to do music for other reasons. Naliko mu meeting nabo ne mbagamba ekitwawula mwe muyimbira bakyala, muyimbira sexy, muyimbira sente, muyimbira fame. Feno tuyimba kusinza Mukama. Kitandika na Mukama kigwa na Mukama. Challenge eriwo nti amaanya agali mu bavubuka olwaleero. Fame nayo bajagala wadde bayimba gospel. Yensonga lwaki amalala gaabwe tebagalekaayo. Okitegedde? Fame bajagala wadde bayimba gospel. Etutumu bali agalira ddala. Kale ate n'ebintu era ebirala ebigirako okungana abakyala nabo era tebibagirako. Nze oluyimba lwa Bentrom ne Shiba sirulinaako buzibu bwonna. Ku lw'ensonga Shiba akkirizibwa okuyimba gospel music. Teri amugaana kuyimba gospel music. Kuba naye kama naye amulina amutegeera mu ngeri ye takiinaako buzibu. Bentrom Bashiba abawandiikira ennyimba. Kitegedde? Abayimbi bano bonna basekera abawandiikira ennyimba, muwandiisi wa nnyimba. Kati gwe woofunira obuzibu naye ye alaba ng'adiringa n'abakyaliibe. Nga nange bwe naabeera ne nga nange bwe naabeera ne ba OG bange, nga nange bwe naabeera ne OB bange ne ba OG bange, nyina bakyali bange nga waliwo akukyala omulala yampise mu muzigiti agenda kuwasa. Okitegedde? Kati sisobola muvaamu mbu lwakubanze ndi mulokole siyingira muzigiti. Apaana. Bwe nagenda TZ ne Tunisia omusana mungi nnyo oyingira muzigiti yeringa refuge. Nti kwaliyo n'otuzzi onaabako n'owulira emirembe kafaani ne kakkuba. Naye togendayo ng'ogenze kusaba. Ogendayo ogenze ku akasana kangi desert area kankiringeko wano. Kati nze genda mu muzigiti ku lwa kyali wange agenda okuwasa. Kyali wange ade best friend wange. Nti asazeewo awasi mukyala gwagenda okwasa musiraamu naye musiraamu. Nina tuula ndabe babawasa abasiraamu. Nga nange bwe naamuyita mu byaffe ebyabalokole najja n'atuula. Nze obuzibu bwange bwe nnyina ku luyimba lwa Bentrom ne Shiba is Shiba kusigala ng'ayambadde nga bw'ayambala mu nnyimba ze ziri endala ng'ayimba ebintu bya Mukama. Nti tataddeeko ntiisa yonna ejjirako. Ekyokuyimba naye bagenda kuyimba naye togenda kubagaana kuba buli omu alina ensonga zaabwe kulwaki bayimba n'abantu. Semuwe ng'era abayimbi abalala bonna bwe bayimbye n'abayimbi ba secular. My issue is, and you have a right to play that song or not to play it. Bannange, si lutalo. Buli muntu alina ensonga lwaki akola by'akola. Bw'otegeera kati osooka n'obuuza, what does Bentrom know anyway? Nze Bentrom twatuulako ko nga yakatandika. Era ebintu bye twayogerako n'abitiiriza n'abikyusa. And I have never come in public to rebuke him. And I don't need to. I need to call Bentrom ngera twefunye mu time munnyonnyole mugambe ekyo kiwandikoze. Kyekimu nze sikyawabula bayimbi. Omuyimbi afulumya oluyimba nga lufu n'akubuuza what do you think about it. Kati already olufulumiza olutaddeyo nkulowooleza eti. Lumpe nga lukyali mu studio nkugambe kino nekino kibulamu olutereze then. Naye already lufulumye ng'oŋŋamba mbu nkulowooleza ki. Ayagala okoleko insight nga yalugjeyo dda yalutadde abantu ba receivings. Fibi olwaleero rather ono omuyimbi leero Bentrom bwakeera ku makya n'akola oluyimba be bamanyi besanze ye mwennyini yabagambye nti nasaba manager we batule mu luyimba. Kati ye yakikola probably out of innocence, ye tamanyi na repercussions zaakyo. And so because why? Who talks to him? Who teaches him? Where is he submitted? Who are his friends? Ani gwe yeebuuzaako nga tannakola kintu kimu na kiri. Kati ebyo byonna who mentors him? Kati ebyo byonna bwe biba tebiriiwo nga talina gwe yeebuuzizaako in the beginning. Buli muntu yenna naawe atuwuliza naawe atulaba naawe you are bound to make the same mistakes almost in other spaces. Lest you choose to walk with people. That's why we are saying find an association, belong somewhere. Walk with people. Nga tonnakola kintu osooka onyumizeeko ku bakyaliibo bagambe mwana ngenda kola oluyimba ne King. Bagambe kale King talina buzibu kuba mukwano gwo tolina bw'omwegaana. Okitegedde? But King agenda kujja ne ABCD. Are you ready for that?
obo kitegedde. Are you ready for this? Kino bwe kigenda okulabika tebajja kitegeera bwe bati. Mulimu abayimbi bangi bemmanyi aba gospel abalina collaborations n'abayimbi aba secular naye zaagaana okuteebwa bakyakirowoozaako bakyanoonya buvumu oba kitegedde kye mbagamba nti so gye ziri kubanga bano bantu baffe mikwano gyaffe baganda baffe tukiringa nabo tubeera nabo just lwakuba nti bo basalawo okukyuzinga okukola ekiri n'abamu balandiroodi baffe n'abamu balandiroodi ate abamu abasinga babeererawo nnyo aba gospel okusinga aba gospel kubeerawo mu aba gospel. Today, and I want to almost conclude with this, today most people who are doing secular things are people from church and they are looking for love that they fail to get from the pulpit. Thank you so much, Wesley. I'll tell you this, omwana atambula n'ekkanisa n'aweereza mu kkanisa n'abeera mu kkanisa n'atasanga yokwagala kwanoonya. Abantu abamu baweereza abantu babeera n'abantu kubanga engeri gye babaagalamu. Brian Muwonge, sometimes okola ebintu because waliwo omuntu wakwagadde nga tolinayo omuyimbi gwe bayita Tracy Melon ekyamujja mu church yali mu kwaya ne bamugamba mbu bamukutte akapolinga ne bamuyimiriza okumala emyezi 4 mbutagenda kuweereza. Tracy Melon yali mu church mbu kapoling ye yamujja mu kwaya nosalawo genderera kikuba aweereza mukama bawo mukisa. So kati ebintu bye muliko kati mwe mukyali mu ebyo muwoza naye ba secular writers be bawandiikira ba gospel artists ennyimba. King awo tujja kugendawo kubanga okusinziira ku kyenina ku tebo yange obudde